atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira balamusiza kubakika nawena abampuliriza mbiti by'amabenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti by'abenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisuba kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne abweru Katonda atudde monda mu nze alamusa Katonda atudde monda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate n'akubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssaalongo oba jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikkoowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru Zaabu mukama kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe ekkobo yeggwe mazima era yeggwe bulamu owatuuka wano weerabira akatiba kakannamaddala nga gwe muzannyo gwe wajja osobola okubeera ng'ozuula ng'otegeera nti obulongo bwe butudde mu ggulu era nga kyeweetaaga kwe kubeera nga weejjukira mpola mpola osobole okubeera nga oyambala n'okutukuzibwa obutukuvu bwo obwa obulongo bwo era ng'omulongo oyo yakola lubaalewo omujjuvu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ndi jjajjammwe Namuzinda abaagalwa muteebereze enkwa nga etudde oba obuloolo nga butudde ku mbwa mukitegera abaagalwa newankubadde butono buliikirizibwa okuva ku musaayi ogw'embwa eno era kukuleetera embwa eno okusobola okubeera nga yeesiiwa oba yeetakula kitegera mu ngeri eno obuloolo buno buzaala amagi ku mbwa era ne busobola okubeera nga buzaala abato oba abaana baabo kino kireetera okwesiibwa oba okwetakula okubeera nga kweyongera ne kuleetera n'embeera etawoomesa nnakawululu eri embwa eno nga newankubadde obuloolo buno butono naye buteeka ettaffaali ddene ku mbwa kitegera era ne buleeta embeera ey'ekizikiza era etayamba eri obulamu bw'embwa mu ngeri eno kintu kye kimu eri abantu kitegera eri abantu abo bonna abatambulira mu ghetto buli lunaku abatambulira mu bulamu mu kweyiya n'ebisoomoozo ebijja okubeera omwana w'omuntu abaagalwa waliwo abantu bangi nnyo abalina empulira ey'okulowooza nti tebalina maanyi nga tomenye na ntalo ziriwo wakati waabo abeekalakaasa ku lw'okubeera nga babakolera enguudo zaabwe mu bifo bye balimu abaagalwa lunaku lumu omuntu ono wa bulijjo asobola okusisinkana omwana oba omuwala omuto nga alina omwana ng'ali mu mbeera etali nnungi ng'alina abaana babiri naye nga yeetaaga yunifoomu ey'abaana be okugenda ku ssomero n'ebirala ebigenderako ate era ng'alina obuzibu nti landlord amubanja emyezi 3
kino kiba kimuleetera embeera ey'okubeera nga abulwa newa ew'okusula. Omuntu oyo omu alina naye ebizibu ng'ebibye ng'omuntu akola ki wasisinkana omuwala ono oba single mother ono? Kitegera. Era taffaali ki gy'asobola okubeera nga ateeka eri ezzadde oba amaka g'omuntu ono? Omuntu eno ky'asooka okubeera ng'akola kwe kulaga ekisa nti afaayo, awaayo akadde n'awuliriza ebizibu by'omuwala ono. Kitegera. W'amaliriza okubiwuliriza n'atandika okuzuula abantu abali mu busobozi obw'okuyamba. Mu ngeri eno batandika okubeera nga bawa okubudaabuda eri abaana bano. Ekiddako ne bazuula engoye eziyambaddwako ezisobola okubeera nga ziyambalwa abaana bano ne bagenda ku ssomero. Omuntu ono asobola okukolagana n'ab'ekibiina ekimu ne basobola okubeera nga basonda ne bayamba ku maama w'abaana ono asobole okubeera ng'asasula lenti we. Abaagalwa, mu byaddala mu mbeera empanvu ebikolwa byabwe bibeera tebijjeewo bizibu bino, naye mu biro ebimpimpi embeera yaabwe oba enneeyisa yaabwe ey'obukkakkamu n'ekisa ewa essuubi eri omuntu ono oba single mother ono. Mu ngeri eno afuna empulire ey'okuyimusibwa n'amanya nti asaanidde era n'azuula ekkubo erimuyongera emmaaso. Abaagalwa, ebikolwa bino ebitono bigenda naye mu lugendo lwe, era bye bibeeranga namuziga y'amazima. Bino byeyongera okubeera nga biyinjiwala eri obulamu bwe oba eri obulamu bw'abaana b'abantu. Abaagalwa, ensi erimu abantu abangi nga balwanira emmere oba nga bakolera okuteeka emmere n'okugulira amagala eddiba. Abaagalwa, ebiseera ebisinga ebikolwa bino ebyekisa eri abantu abo bibagattako kinene nnyo, era kino kiteekawo enkyukakyuka era endaba yaabwe, kubanga bategeera nti baamuwenda era balabirirwa. Abaagalwa, waliwo amawanga mangi n'ensi nnyingi ezituddemu abantu abalina amakubo ag'enjawulo. Waliwo ebizibu bingi okwetooloola sseŋŋendo yammwe. Waliwo embeera ey'akasandali ewuliza abantu bangi okubeera nga tebalina ssuubi. Naye w'olowooza ku buloolo, engeri gye bukozaamu mu ngeri ey'ekizikiza embwa, abaagalwa, bukwata ne busobola okubeera nga bukyunya ensi y'embwa. Naawe y'engeri y'emu gy'osobola okubeera nga oteeka ettaffaali eri ensi, ne w'obeera omu osobola okulabirira omuntu omu omulala. Kasita owuliriza, twala akadde owulirize obulamu bwe, mulage nti obulamu bwe bumatalinga era bwetaagisibwa, era mulage nti wa muwendo. Mu ngeri eno weebuuze engeri ki gy'osobola okubeera ng'oyambamu omuntu omulala okusobola okubeera ng'afuna empulire emuwuliza obulungi okusinga gy'ali nayo. Buli muntu yenna asobola okuyamba omulala yenna okulaba ng'afuna empulire emuwuliza ebulungi. Kitegera. Abaagalwa, teebereza ejjengo lye musobola okubeera nga muteeka eri ensi n'abo ababeetoolodde. Abaagalwa, amayengo g'abantu gatandika okubeera nga gayimusibwa okuva mu bunnyike bwe batuddemu, okuva mu kubuusabuusibwa n'okuyaggayagga kwe bayimu,
ne basobola okubeera nga bayinjiwaza entegeera yaabwe nedda ku mwaliiro oguddako. Mukitegeera abaagalwa tuyagala tubategeeze nti tetusobola kukomekereza kubawulira nti ebikolwa ebyo bigatta ettaffaali eri entegeera ey'awamu mwenna, kubanga ebifaanagana bisikaasika bifaanagana. Mu ngeri eno omuntu oyo atonda amayengo amatonotono agatudde mu kwagala gagattaganya wamu n'amalala ne gafuuka endabirwamu ate eri abalala. Mu ngeri eno weebuuze ettaffaali ki gy'osobola okubeera ng'oteeka ku nsi ne bwe kibeera kikolwa kitono kitya. Omwagalwa kirina we kigatta ettaffaali eri obulamu bw'abalala, eri abaana b'abantu, eri ebimera, eri ebisolo, eri ebiwuka. Kitegeera kasita obeera ng'okoze ekintu kino n'ekiruubirirwa nga kiviira ddala mu kwagala okutudde mu mutima gwo, ebikolwa bino ebitonotono bye biteeka essuubi n'okuyaggayagga, oba bye biteeka enjawulo wakati w'essuubi n'okuyaggayagga eri abangi ababeera bakoseddwa, ababeera balina ebisoomoozo eby'enjawulo mu bulamu bwabwe. Mukitegeera abaagalwa mu byafaayo by'abaana b'abantu mwatandika okubeera nga mukyusa obulamu bwammwe, nga muyita mu kubeera nga mwejjamu enkola zonna enkadde ezo ez'okuwoolera eggwanga ne muzuula akatiba kammwe akannamaddala. Bangi basobodde okubeera nga bakyusa obulamu bwabwe buli lunaku, nga balaga ebikolwa ebyekisa, nga babeera bagumiikiriza era nga bategeera bantu bannaabwe. Mu ngeri eno nkulekera ekibuuzo, nkyukakyuka ki gy'osobola okubeera ng'oteeka eri ensi? Ndi jjajjammwe Namuzinda, atenderezebwa Guluminsifwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akome.